wayingirira mu sako eyaba bloga n'abache billion nambe ebintu ebirimu amagezi bintu bingi nnyo ebirimu amagezi ate onteekamu ebyekisi lwaki okirabye ng'ekitalina byabasiru sibyogera ng'ate mukulembeze muno yekitanzeewo si mukulembezeewa ababajega be bagenze nga bamuwogania n'agakamba weeyo naye tagenda tebawaza tebakoze mulimu ku awareness gwanga litambula bweriti campaign zatambula ku social media zatambula ku online ezamu 7 batekawo n'ekigundi awo bagendange nakaseda awo ne bali coding ebyo siina kutwalabyo uze ebintu ebirala ebirimu amagezi nekati ebyabo tebirina makulu esiri blog ne obeera kutukola content babadde ababbo content waaki otula wano n'onyonyola ensi batombise wano sibeera mu office yange nenkola ebirala obeera n'okola emirimu nagwe nkubira essimu ampitenzi gyenkole content naye kakati sisagala kundaba mu mawulire nasoma nina diguli 3 nazisoma ndi mu mawulire naye kati tukulaba ku mikutu gyaffe era tukukyaza anti munkyaza mwe mumpita nzije njogere ku ebyo ebiriwo naye ate temumpita kwogera ku bitalina magezi kati gwe toba content creator ebyo sibirimu era ebyo temubimpitamu obagamba kimu nti gwe tobyagala bwagazi naye naawe nze ndaba obeera eno muffe anti temumpitayo okujjayo nina gwe nkubira essimu ne mugakanzi gwe nkubidde noŋŋamba gyamu bwe kiri kubanga nkweta ow'amawulire namti nenkya ngenda kuba ku TV kati mba ngenda kuba ku TV kenaaba kati owa TV waweerawo pulogulaamu ya TV ey'ebyenfuna abakozi ba TV naki nange ngendeyo tikakati ahanti okola na TV ki oyinza okuba olina TV gy'okola nayo ate ne guno omukutu gwo gw'olina oli direct olina n'abakozi bo bwewabeerawo pate gye mugenda okukola ng'abakozi ba TV nange nzije kubanga otera okyalayo kubanga ntera okukyalayo bw'obusiru bwa kikaati kati segeramu abo abantu ababadde mu kkowa erigama nabo bagwa mu kiti ky'aba blogging naye nga badde bakyala bukyazi tebayebalirayo nnyo gwe watandika omukutu gwo n'okyaza abantu naye tegubaawo nga oyagala bw'okyaza oba gw'osabye yajja naye tegubaawo nga temuliiwo kati bwe guba nga teguli bwe gubawo nga twaliwo TV ebeerawo nga abantu tebaliwo mwe mugukola naye TV zirina association yazo n'akakiiko aka UCC bwe kaba kakwasisa amateeka kakwasisa ggwe nanyini TV n'abakozi bo nze ajjawo tebinkwata tebinkwatiraku agwe of course bate bikwata noba olina kyewayogeredde ku mpewo n'association yammwe ey'emikutu gya TV n'egya radio n'egya sibiriimu ebyo tosobola kuŋŋamba nti kati ffe tulina ekibiina ekitugatta ekya Law Society Uganda tewali na lawyer gwe bakaka kukibeeramu si kyampaka olwadde obutabeeramu se tewali teeka ligamba nti ojja kubeera mu Law Society nayezo sente banaazibawa billioni 5 nganda banyenje eyo simbalirira ya ministry namba basobola okuzibawo ate kati banaazibawo bazikozese mu bujjuvu ne bazikozesa atya mu bizinesi z'abantu ezasako ziba zakwewolayo kati bakole bizinensi gavumenti efuna emisolo era zidda mu gavumenti kati nze ni musajja mulunzi era njagenda ambasa milioni za 10 bampe ngini nyongere mu nkoko za kati bw'oyongera mu nkoko oli muteekawo bizinensi okuliyetingira abantu abalala emirimu se bakoze babawe kati bali bawa abayimbi biliyoni oba 2 bawa abayimbi ne bawa abawero dingi ne bawa abagundi waliwo bano babaita batya bano bapromota ne babawa kakati ekizibu ekiriwo nti babloga tebalina association yonna mu begatti tebagirina bagambye weeri kati gwe toli blog erirudda sigimanyi nabadde niza omukulembeze gwanga boze kasuku bagiyita batya erinnya awo wekiri waliwulidde wetukubagana era ne kasuku naye musiru n'obwongo bwe bufu kubanga ozze kugamba nti bw'ogamba nti oyina sako oba muyina association eyo osooka ku representinga linnya kati ankubulire wekigenda okujja nze ndi munnamateeka asoma mateeka bwe wabeerawo sako yonna eba n'ebiwandiiko nga biraga ensaasaanya yammwe ennyingiza yammwe abantu abadde basevingayo buli wiiki basevinga 3,000 oba buli wiiki basevinga 1,000 oba 2,000 kituufu ebyo ebiwandiiko pulezidenti wanaga nti sente ezo zigenda mu sako yammwe mulina okubitwalayo ezo sente ziva mu microfinance support betaga minutes
mulina okubitwalayo betaaga members be mulina subscriptions aba members kati kankuwa ekyokulabirako nkuwadde ebintu bibiri ekyabamakanika saagala okireeti abo nabo balinawo bakuliyetingawo kantu kayo mu biseera byakulonda ebyo byagwa naye ndowooza kati bagenze nabo basobola okwekolamu omulimu ne bafuna sako kubanga bamakanika bangi baali basobola n'okufuna sente ezisinga ne ku biliyoni zizino naye olw'okuba nti baali tebali organize nga tebalina na kintu kyonna tebalina kakati kankugambe bw'olaba abapromota Abitex promotions ne bapromota aba bonna balina ekibiina ekibagatta kyova olaba bagundi baali bakayana bano batone sempijja bano nga bagana ffenna tuli mu kibiina ekyo sente ezaffe ffenna nga bapromota tulina promoters association abaziwadde bapromota batusigabana kyenkana naye ng'ebibiina ebyo baali byekutulamu nga balamu alina abapromota bakulembera n'Abitex alina era bonna nga sako zaabwe zitegerekeka ebiwandiiko byabwe bye bewawaayo ewa Ramadhan Ngobi permanent secretary wa finance n'alyoka alagira Microsoft Finance Support Center okuwa bano ki sente kakati mmwe ne sako gye mulimu temugimanyi n'erinnya lyayo temulimanyi temulina na kiwandiiko kyonna kubanga sako ebampandiise mu mateeka sako bagiwandiisa okitegeere kakati bwe mumala okugiwandiisa ne mulaga biki bye mukola eba n'akawunti ebeera bannamateeka kuza sente zammwe zeetwala muzijjayo eba ne constitution singa omu ku bamemba adduka ne sente mubeera n'akawunti ng'eriko basigenetolozi abatasukka basatu oba batakawaswa basatu nga basobola okugaa nti buli wemujjayo sente bonna balina okukola ki okuteekako omukono kati nebo abo byonna olina obiteekayo era n'abo basigenetories bonna baba balina okugenda ne bawaayo ebiwandiiko byabwe mu finance ebiraga nti yeffe so bwe kibeera nti tusevinga bwe tuti twewola kibayita sako kyekintu kyosobola kibasevinga ate ne bajjamu ne beewola kati bwe mukitondebwa omukulembeze muganga nti tulina sako kiba kirina okulondoolwa paka kweyo level bwe kibeera ate kati basobola kuzikuwaza bagenda ziteekawo sente za sako tebaziteeka ku akawunti ya muntu sekinoomu akawunti erina okuba era ne kasuku yategedde nti ezo sente zigenda ku kyova olaba yamaze naga pulezidenti nsaba nkusinkane nga ndinzekka lwaki ate osinkana banno kitegeeza yayagala afuneyo akake kuba kimanyi no tezigenda kola ki tezigenda kujja kubanga awo kasuku yabadde alina okugyayo omugugu ebiwandiiko bye naga nti owekitiibwa pulezidenti kino kyekiwandiiko kyaffe era sako yaffe bweti bwetambula kopi oba kyamugudde bugwi mu bwongo n'akiyiwawo kati pulezidenti bw'ayogera pulezidenti bw'akyembulesinga olina oyita mu mitendera kati buno obudde bwalina paka kubanga ezo sente si za pulezidenti za ggwanga kati awo Ngobi bwakubuuliza ndaga constitution ye pulezidenti era agamba bali bwe muba muwaayo sente ezo mulina okugoberera emitendera bw'otaagoberera emitendera bajja kalisoliso wa gavumenti oba gavumenti bajja John Muwanga mpozi kati yavaako yali saabawalizi w'ebitabo bya gavumenti bagenda kukubalirira Ngobi bakusibe bagandi sente zino wafiriza gavumenti biliyoni 5 zalaga olaba bali mukwata abafiriza gavumenti miliyoni 10 bayodda bantu mukaaga je Rubanda miliyoni 10 simanya 23 kakati ate gwagenda okufiriza gavumenti biliyoni 5 naye kali kyogamba okuvale babadde omukulembeze paka wanadirayo tasobola kukosa budde obona akola ku byoyogeddeko tekisoboka kiba anti kintu kiba sako tebagiwandisa mu lunaku muteekayo ebiwandiiko byammwe ne babyetegereza kyova olaba nti n'okutandika sako sako mugitandika kankuwa ekyokulabirako ffe mu Uganda first tusevinga sente bamemba basevinga omutwalo buli mwezi abamemba bali ordinary bamemba ba cabinet members basevinga emitwalo 2 buli mwezi okitegeera kyokka tetunafuuka sako tusevinga tuli mu kusevinga busevite tunakufuuka sako temwewandisanga sako kwa tetunaba kutuukiriza ebyo muwanikanga a pressure group katuli pressure group a political pressure group okitegeera kakati kyenkugamba nti ebyo byonna mumala kubiyitamu kakati biba munogenda ku URSB okulegalizing erinnya lyo anti sako zonna URSB ewandiisa buli kintu naye ndowooza waba wangu speed okola ku URSB ogana linnya lya kibiina ne bamemba bamala kubyekenne
waliwo okuwandiisa erinnya osobola okulizavinga erinnya ate n'erinnya osobola okuwandiisa noga nti Bloggers Association n'ogenda okutuuka nga waliwo eyakiwandiise ne bakigobesa oddeyo kikolemu ennongoosere ne bagamba ekyo tukirina wano kakati katukiweereze mu finance babawe sente nakati atokiweereza ate kino kyaba ngamba NUP agenda okuwandiisa ekisanga balamu yakiwandiisiza dda bano bagenze okugenda bagenze n'ababodaboda abakulira abasima ababodaboda baki mwabaddemu ababodaboda meeting eyo mwabaddemu abasuubuzi mwabaddemu abayimbi baliri pazo ngaga nti nze siri blogger nze ndi muyimbi mademba full figure simanyi waagwa mulimu full figure tomanyi waagwa oba blogger kakati oba radio presenter era full figure ninawe namulabyeko ngaga nti ezo kati sente zikyavudde already yakugamba ate kikinaga bano bapapye olwali yakikubyemu toki ng'omuyambi w'omukulembeze yakikubyemu toki nga blogger oba naye ngeyagenze oba yagenze nga wa blogger kubando kati awo ogambira nti wabaddeyo bablog kuba fulufiga muyimbi ayina ennyimba ze newaba takyayimba ne sebata mu kyaba association asobola okugendamu ne fulufiga gwa wangi osobola oga nti sebata takyayimba ayimba fulufiga presenter wa TV fulufiga naye abloginga abeera ku mikutu gyaffe katowe watuufa agwawo so ekintu kyabuliddwa omulamu ekitegeeza president yasinkanye kiyitamu ba tiktoka basi Dr. Sefuko kakati ba tiktoka nabo baja gafere tuli ba blog fenaffe tulina ekyaffe kyaba tiktok kyemugambi kano kade kato babitandise dda era obudde bagamba kasuku ffe tulina association yaffe ffe tulina ki kati ezo tezikyavudde kubanga kateka ate ekyo kwegamba kino kyo kyayi president yabadde nga akiyiwamu amazzi president yabadde akiyiwamu buyimazzi totumalamu maanyi kati engumi evugira ku mutimbagano sikumanyi gwetwali blogger kiri luddawa simanyize Zubeda ye vice ate mwakitandika ddife nga tetwakitega bamemba bebani teri kintu kyasize kunsesa kati bamemba bebani bamemba bayo beyo sako ate kati nze sinalaba ku listi yaabwe kugambye bwe baba wandiisa sako omuwendo gw'abamemba gubeera listed gutegwa kubanga teba gwende okigere omuwendo gw'abamemba gutegwa kubanga bamemba bakumanyikiddwa tebakkana wansi wa 10 nendaga muntu zaabwe kweziri buli kimu ekibakwatako nga weekiri kati byemugenda bikumanya kati ekyasiza okuneewuunyisa ate nalabyeko interview erimu MC Meya Jenkins Mukasa n'oyo ye Bat ate nga balinga abakikuba nga babuuza eyasasa kino etandika ddi eriruddawa anti kifu kye naye ng'ate abo babira ne kasuku ye timu yemu kifu bwabanga Jenkins asobola okubuuza nti eyasasa erirudda ng'ate Jenkins ne kasuku bali bati MC Meya naye tagimanyiiko ate entambi ali ene wafaluko ate yagifuna yagamba weeri antambi mukulembeze muyo bamemba kubakulembeze naye kasuku alina kukola ki kigguke kibeere n'omulamu tekisobola kugguka ayinza omuwa amagezi nga bweroyo anti kisobola okukijja kutwala obudde kale kitwale naye nga kiri mu streamline anti akuŋŋaanye babulooga bamanyi atule wansi afulumye lisiti babulooga bangu bakukuŋŋaanya si bangi ebyo mugaba babulooga mubali 10 tebawera wadde ne babulooga 50 baweza wano siitaano nga bulooga nga ayise lisiti bateekeka osobola okusiitaana okuweza babulooga wano 50 zekyo nkikubuulira ne country community ngegesi menyerayo 2 babulooga 2 kasuku tandikira kuggwe nze MS Media Kwezi Robinson abo si basatu kasuku bana Zubeda batano Shalom mukaaga Ntambi musanvu ate Ntambi talina mukutu nsosa ba mikutu anti tugamba buloga yaba n'omukutu anti nze mbadde mayine betukyaza nze tonteekamu ffe abakyala totuteekamu bamuzeyi magala tebabiri kati afa tujja kujja luvannyuma anko kakatu tebabiri tetukyala bukyazi gwe nkugambe menya babuloga 20 obadde wakatuuka mukaaga ate notabukamu Ntambi basendi tebabiriimu sendi si buloga sendi nabiwamu MC Meya goboteekamu wa MC Meya naku zino yatandika buloga wa mukaaga alina omukutu nalongole wisi
kiri awo kikazi kinene bwe kiti kyererobera ne bakasuku Nalongo Lewis ayina akantu ne tugenda waliwo omukyala Ruth Kalibala yakolanga ne kasuku oyo omukyala naye ayina omukutu gwe naye akyaza abantu Sabula TV tuyingidde 10 Flavia Namulindwa tugenze mu 11 awo naye abiri tojja baweza olaba otandise oba amanta ng'oli mu 10 tuyida ba SB4 tuyingidde 13 tweyongeddeyo SB4 kati ne bino Embozi naye yabirabidde mawuli Embozi mu UG abanupu tebajja kugendayo mulimu n'abanupu Embozi mu UG wanuupu abanupu temujja kubalaba esekeze bw'onoonya ababuloga abatuufu ngo kata mubadde tosobola kuweza 50 ne bw'okuŋŋaanya n'abali embalala n'abali eggulu kata ate ba tiktokers nabo tebagwawo anti kati ba tiktoka bagambye ffe tuli ba tiktoka temwatuyisa wabaddeyo ate ne ba tiktoka nabo okubafuna kizibu ba Dr. Sefuko babaddeyo anti kati ba tiktoka 30 bo bali ali muzungu Mickey Sims buli tufane muntu ajja kweyita tiktoka Dr. Sefuko kugambye olutalo kasukulu yawankudde tamanyi gye lugenda kuggwe agenda kuwunzika nga naye yennyini kino kimukubye ekitegeeza kyeyavudde yasaba nti no president nze kankusinkane kubanga yakitegedde nti nkugambye bwe yamaze ogaba biliyoni 5 president okwogera yazzeeko okwata akazindalo yadde liripazi yamugaye muzeeyi bano babbi nekyo ekintu tekiriiyo kibakugamba nze akange oba wakutuwa naye kambuuze president yabadde abuuza abaana bano kyokka nga liri pazo yabadde omu ku bamaini ki abogezi bebalonze abanaabuuza omukulembeze ekibuuzo kakati leka nkubuulire bwe tuba ne association yaffe nga tuli 8 okite tuli 8 nga ffe tukulembedde tugenze wa president abalala batudde mabega omu ku ffe n'agamba nti president kino ekifulese wano nkulayirira oba tokyalina kyemufunye munnama bakiyiye mwenna kyonna muba mukiyiye memba omu bw'ati ne bwabeera ali mabega mu audience n'awanika omukono president n'amulaba n'amukkiriza n'agamba nti president abo babbi abo abali awo full figure yabaddeyo ye olwakuta omuzano yazze kwebaliza ku lwa Kenzo na Bebekulu muzeeyi bale kutuwera Bebekulu ne Kenzo ndi president yanda batulya nga seka busisinga nga yeewunya ne yabaleese era president ngaga nti bano mwaleese biki bino era full figure yabadde awo ensonga ze president mugamba it's okay mbimanyi full figure it's okay mbimanyi kuba yabadde president webale watuwa wa Kenzo wa Bebekulu tukulakula amale mirundi junior bwemanyi bwe yakutaka zinda ndi president mbadde nkusaba teyayogedde ku kyabaleese kubanga bamaini abogeza abakulu basookera ku nsonga yakoze eki yabaleese ekyasako buli eyakutaka zindalo yandikyogeddeko ku baana babadde boogera kyandibadde nga buli ayogeraga nti sebo omukama wange president nga sinagenda mu bingi sako yaffe weeri era nga bw'otulaba naffe natuli bammemba n'abatazze president waffe yoono naye ffe tukiikiridde abatazze kakati president ekyo nga nkimaze njagala okuzzaako okuga nti weekibwa president woba olonda kabinenti tuyamba oteekemu ku bavubuka kubanga abavubuka bebamanyi ensonga zaffe okitegedde kakati tamala emirundi juni ekyamuleese kirala kasuku ekyamuleese kirala liri pazi ekyamutute kirala negundi nani ne fulufiga ekyamutute kirala buli eyayogedde ekyade kimutute kyade kyanjawulo ku kyamunne tamulaga nti bukyanga taata afa sifulanga mukisa kuddamu kulaba nsaba nkulabe kati sako eriru ndi mu cabinet tuteremu ku bavubuka kati sako eriru era nabaga nti nalonda David nani teyali akyali myaka 2 naye kati bugamba omusajja w'emyaka 9 nti tulondere ku bavubuka n'omugamba nti okujjako ggwe ne maama pozi ne mwami bya Luhango ono naye abasigadde kubeera oba okubye direct oba omukubye obanga gamba nti gwe sikuvumye naye agalaje n'omuhozi yabajja kakati kyenkugamba so gwe nga kanso olaba nga sako teri yensimu tezijja kujja eri watoli buloga nkubuuzi eyo sako sigiri njetaaga sisagimanyi naye kankubuuzi bw'oli buloga
bukyanga otandika okola emirimu gyo gino wali oluddeko wali kale okuwulirako obuwulizi nti waliyo sako y'ababuloga sigiwuliranga nako era natidde wandibadde ogamba nti sako eyo ebaddewo naye bannemeso giyingira wali ogiwuliddeko era natidde nnyo okulaba nga ntambi ng'ayogera sako tuginayo anukwogera badde bweri ekyanja nga yeebwalabwala nga faluku amubuuza sako eriruddawa eri kyanja kola biki kibandibadde bakola nze ndowooza bandivudde mu byokwekwekera bayogere bagambe direct sako tugitandike bane buli omu oba twewandisiza wano oba twatadde gundi online oba fomu muzidownloadinge wano oba muzijje wali mwewandise tukifumbefumbe mu weeks 2 tuddeewo kisobola kufumbirwa mu weeks 2 kugambe emitendera mingi nze bwongambye nti ate birimu ogende wangoobi ate ng'obi alina osooka okulondoola nkugambe alabe minutes of wawulira ne balamu wawulira ne gundi ne abitex baali bamugamba sente n'agamba bwe president bwe twavaawo yatuwandiikira ebbaluwa kuba president alina owandiika ebbaluwa takomaawo mu bigambo naye president okuwandiika ebbaluwa alina okuteekamu n'erinnya lya sako erinnya terijja kubula anti erinnya lya sako abakulembeze bayo be baani kati ebiwandiiko byammwe nabyatakinga ku bbaluwa ye ebbaluwa eyo egenda ewa PS kakati PS yawandiikira Microfinance Support Center babo mubawe yo neririzinga kakati nkugambye nti Abitex bali bemulugunya ku sente yagamba nti ngobi bwe twatusaye ebiwandiiko byonna president amaze owandiika ebbaluwa ngobi yatugamba kansooke ndirizingeko 1.5 okitegedde ngebiwandiiko ebintu bya gavumenti siwe babikola batyo president wamala waba basuubiza sente wabaawo emitende egigobe ngezo ziddamu ne zirondoolwa nti kakati bilioni 5 zize zigudde mu Bloggers Association wabaawo akakiiko akazirondoola ensaasaanya yazo muzikozesa mutya oba baba batadde kasaba zita baba batadde mumanyi anti sako kyenkugamba nti sako ebempandiisa kubanga sako buli mwaka ewaayo engeri gyekolamu emirimu gyayo accountability eri Microfinance Support Center sako gyezigwa muwaayo accountability twafuna bilioni omwaka guno twasevunga bilioni 3 netufulumyemu kitundu zino nezigenda wano netukola projekiti y'enkoko nga gogande ineko nemugula ebiyumba nemugula enkoko kale ezimu zaafa naye zino twazifunako wano twakola loosi bwe ebeera n'omubalirizi w'ebitabo accountant abalirira ebyo ebitabo n'awaayo accountability buli mwaka kubanga neera bwe muba bakuddamu okusakayo endala omukulembeze singa muba mufunye omukisa ne muddamu ne mumufuna era mumulaga ku byemukozeewo ne ziyabaawa mwazikozesa mutya yanti era bwe kiri awo ne mugamba wekisiibwa ate kati bw'otwongeramu 10 kubanga waliwo tuba twali 40 ne kati tweyongeddemu tuli 85 nkugambye kati ffe tusevinga bamemba kati nze kankugambe Uganda First eyina bamemba abawera emitwalo 5,200 okitegedde kati ekyo muyina nokiri presenting ewa president tuli bamemba emitwalo 5,200 okwetoolola eggwanga kubanga babloga kasukuta bamanyi wabadde okimanyi nti waliwo babloga abava embaale mu Bugisu waliwo babloga abava embalala teyawadde bawana omusentu yawadde babloga kati ekibiina kyammwe buli bloga okwetoolola akasonda k'eggwanga alina okubanga mwaliwo ayagala okukifunamu participated mu kyo oyo atayagala ne mugaa nti ono yagaana bano abakola blogging ow'oluzungu nabo balina okubaamu kati febe bayita ba content creator kubanga kati era kiringa kyenkugamba nti gino emikutu bajja kubuuza yemmwe content mukola muti tulina betukyaza muyina abantu 20 abasobola okubawa siginichazi zaabo nga bakakasa nti mubakyaza nti we bali nti simba update gwoinaani tikansonso bugamba naye yanti kati nze nakuwa siginicha yange nga ngenda kufunirako ngogenda kunfunirako temutuusa kutambula ne receipt book akuwana osagambye kati ekizibu kizzeko jahaga toba badde agala emitwalo 5 okutuula wano ajja kuba akusaba 10 naye naye alina omumanya nti sife asobola n'okusaba 2 anti kankubuulire nze nkola show neefuna abantu emitwalo 4 okitegedde wano waliwo memba wa parliament mu Uganda
ng'obulwo bwamuwanguza tebwawera kasanvu. Kitegeeza nsobola okuleeta ababaka ba paalamenti bana mu paalamenti nimbye sebo. Obeera osobola ulina mathematics obeera osobola kaconstituency kale bakayita iki n'ab'e Kampala wano bawangulanga nagumu 2 abawane Kampala. gazeti efulumye leero nva gisomamu eri awo ku office olwo bagireese naye ndabyemu abawangulira ku difference ya 13,000 ez'obugulu. Obwo bungi nnyo. Kate gwe ng'otula n'okula emitwalo ebiri. Era nange nakisudde nsobola okuleeta mu paalamenti kakati kati nsobola okuleetera ddala baka mu paalamenti nganze. Bulungi nnyo. Nganze njogedde ne bajja. Ne bajja. Kyenkugamba golooza lwaki president kino akirabamu interest. Lwaki gavumenti ekifunamu interest. Kubanga eraba kati nze leka nkubulye ogambye. Nsobola okusinzira wano n'enkuba omuliro mu baana. Ndabye Mpuuga. Eggwanga ne lyegugunga. Mpuuga yafuna obulomutwalo gumu. Kati ogwo omutwalo gumu gubeera gwa shemu.